babat abagalwa abaami n'abakyala ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wakitiibwa Allah abukeesezza ku lw'okusalawo kwe n'okusiima kwe, ate era n'atuleeta gye muli nate era amakya ga leero tubeeko meseji ze tutuusa gye muli bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tubaagaliza okugoberera okulungi saako n'okussaayo omwoyo n'ibyawukana eryagoberera nga tassaayo mwoyo, era eriyo lyagamba nti nagoberedde nenteekayo n'omwoyo, nagenza okulaba nga byonnyonnyola byonna bye byendaba ku muto wange. Kategedde ako, so taba kussaayo mwoyo teyali bifuddeko, goberera atusseeyo omwoyo. Tugenda kunnyonnyola ekinnyambako nti tutambulira wamu. Mugenda ne muŋŋandi waliwo kye wannyonnyola juzi ate n'otakiggusa nga jinnu hawadith, alhamdulillah oyo yaggusiddwa ne tumugjayo ebikolwa bye ye n'abazzukulu n'abaana n'amajeege mulimu gye bakola gye walabye mu misomo gyaffe egyayise. Ne kiba nga olwaleero tugenda ku ddogo nga bwe twasalawo kuba nti tugende nga tunnyonnyola ku miteeko gy'eddogo. Ensi eroga na kano kakulu nti Sheikh Wahid Abdusalam Bali bwe yali awandiika Aswarim al-Battari, asinga obungi bagana naye ono ebigambo byannyonnyola abijjawa. Tulinawo Aswarim al-Battari, tulinawo Ilaaju Rabbani li saharati al-ashrari, Ilaaju Rabbani lisihiri wa masi shaitan juzu al-awwal wa thani. Ne tubaawo ne wiqayatu al-insan min al-jinni wa shayatin. Ne tubaawo ne tubbu nabawi للإمام شمس الدين محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزارعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزي. نتباعو نمعجزات العلاج رباني نبي تابع بلالا نو علاج رباني نناو ويبري byonna nga biri ku mulamwa ogw'abasalaf abatukulembera abalongoofu. Omusiraamu awonya atya eddogo nga teyeyambisizza masabo, nga teyeyambisizza bakubi ba bitabo. Tujja tunnyonnyola nga lunaku lumu musomo gwe nabawa nga ngatta mu nsawo abajjanjabi ba bika bisatu, nga beeyita abajjanjabi ba bika bisatu. Nendeeta omusawo omuganda ayina essabo, ayambala olubugo, alagula nga yeeyambise ensimbi zayiwa bwati, nga naye bw'oba ozikutte n'ozimansa tezisobola kubeera wamu, naye obwongo bw'abantu gye babuzingira azikwata bwati n'aziyiwa. Era ne mubaamu esooloobye nagandi olaba oyo asokkulumya oyo bakuli bubi kankiddemu, n'addamu n'azikuŋŋaanya n'azinyina n'azita. Naawe zikwatemu olabe nga bw'ozita bw'oti zisigala zikuŋŋaanye. Ekyo nakyo ne bakubba obwongo kuba biseerera, buli lw'obiyiwa bisaasaana. Kale okisukkulumamu ekimu ng'aga nti bakuli bubi omulabye nga naawe obwongo babuwamba. Era nannyonnyola mu misomo gyaffe kuba kati abatweyungako abasinga bapya, nannyonnyola nti omusawo ono muganda amanya atya ebinkwatako nga gye nnali nga bintuukako teyaliiyo. Ne mbannyonnyola nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwewaza okugenda eri abalaguzi, iyaakum wal kuhana, hadithi nga ntuufu. Lwaki? Nti balina system gye bakola wano wennyini w'okyamira ku wankaaki, bateekawo emisambwa egy'amaanyi, biyita ebitonde eby'amaanyi, ng'omulamwa gwabyo kukwata muzimu gwo bagubuuze ono yaani ye Sulaimaani, ki ekimuleese. Konteyina gye yatikka terabikangako, baawola tebazza, bantu basuze ku nnyumba ye omwaka mulamba teryamusasula, kati bakutte gwakubiri. Yagenda mu revenue ne bakola bino. Omwana we juzi yagudde n'amenyeka, omukyala we yakavaamu embuto nnya nga bagalekerekerawo. Kati bino byennyini ebitonde bye biva ku wankaaki nga bimaze okufuna amawulire okuva ku muzimu gwo ne bigenda eri omusawo omuganda, era bwe bimala omutuukako bimulinnya muzzukulu, sanyusa okulaba muzzukulu
ng'ojjudde ebizibu ng'oli bubi konteyinayo yabula nogamba ejjajja, omwana wo yagwa n'amenyika nogamba ejjajja, ng'oli bubi, boowola tebasasula, kyekyo kyennyini mukama wange, reveni yakuyise ne bakwongera omusolo omulala, mukama wange byennyini byebyo taata, mukyala wo yakavaamu embuto kandabe 1 2 3 4, kumbe eri bamubiddeko dda nti embuto ziri 4, kati wano yeefuula abala embuto 4. Allahu akbar. Omuddu n'awunga, kati bamunnyonnyola naga nti mukama wange byonna byonnyonnyodde byebyo. Bagenda omugamba nti leeta embuzi, abamwangu wa kusoola mu nsawo n'ateekayo ssente z'embuzi n'ez'obujjanjabi, kuba alaba nti ono yennyini ye mukebezi omutuufu atuuse. Ne nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam tebaggusa. Kikyategeeza ne tebaggusa lubimbi nti tasobola kujja mu bizibu, kugaggawaza, obuyinza obugaggawaza tebabuyina. Otherwise abeewuubye ku basawo Abaganda twali balabye nga bavuga nnyonyi nga jjaamu takyabakwata, twali balabye nga balina amaduuka agatamanyikiddwa na bungi. Kategeddaako ne kitegeeza nti oyo musawo Muganda, obusiraamu bwamugaana okujjanjabirayo. Lwaki? Akozesa mandwa na kubuzaabuza na kulimba, nayiwa ensimbi nti olabona akuli obubi, naawe ziyujja kulanga tezikuŋŋaana wamu. Obujjanjabi obwokubiri bwe twaleeta ku mulundi ogwo twagamba nti obujjanjabi obukwatagana ne bye bayita abawalimu, naye omuwalimu ffe ne waffe gwe tumanyi yo yabeera ku kaala Allahu kaala rasulillah, ng'era atya nnyo omuliro ng'asuubira ejja n'okugiyingira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma bano abateekawo ebipande, omuwalimu omusomi w'edduwa ne bateekako bino, akomyawo yakubulako. Ekyokubiri agaba omukisa. Ekyokusatu bw'obanga olemereddwa okugenda ebweru akutwala. Balina bye bannyonnyola awo ng'olaba wallahi min athqal, bizito okubiyingiramu nga weesigamidde wakitiibwa Allah, biba byangu. Naye ng'olaba bba tebakulaga nti bafundikira tebeesigamidde Allah, wabula beesigamidde ki? Bitonde. Nabo bakozesa bitonde ng'abasawo Abaganda. Kyova olaba toligenda wa muwalimu gwe bayita omukubi w'ekitabo. Lwaki mukubi wa kitabo? Anti alagulira mu kitabo. Mwatunula n'agamba jangu essaawa 4 wojjidde. Era naye enkola ebeera y'emu, abeera naki? N'amajinni agakwata omuzimu gwo ne gagujjako ebyama, ne bajja ne bamulinnyako n'abikutegeeza. Ye omusawo oli Omuganda ali mu ssabo, ono ayambadde ekkanzu n'enkofiira, akutte Qur'ani n'ekitabo mwalagulira. Bakuba omweso ne bagusazaasazaamu ne bawandiikamu jimu ddaali waawu haawu he betese, bawandiikamu v ne p. Ezo wali ozirabyeko ennyukuta eya v ne p naye nga agiwandiika mu Arabic numerals. Kakati oluvannyuma bakubamu ekisota wakati mu mweso ogwo, bakubamu ekisota nga kijjeeyo n'obulimi. Era bwe baba n'akola yirizi, ekintu ekyo tekibulamu mu yirizi, ogenda ogizingulula booti nga mwekiri, nga mulimu omweso n'ekisota. Oluusi najja akuba omweso n'aguteekamu byagutaddemu, n'agukubamu saako. Byonna nno birina kye bitegeeza bw'obanga ogenze mu ilmu gye basoma ey'okkuba ebitabo. Mbi nnyo kuba bawandiisa aya za Qur'ani n'omusaayi gwa haidh, monthly period, omusaayi ogwo bawandiisa aya banyize Allah, basanyuse sitaani zibaweereze gwe mulamwa gwabwe. Babi nnyo kuba omuntu agenda n'abajjira mu kifaananyi ng'olaba otuuse ew'omusiraamu ayambadde enkofiira n'ekkanzu. Naye bambi omusiraamu ono alabye ku kipande wali omuwalimu omusomi w'edduwa. Bantu baagala edduwa, naye edduwa kika ki? Era esomeddwa etya? Kati olutuuka wano ng'amala kukulagula endagula yennyini nga ya kitabo. Enjawulo nga n'omusawo Muganda teriiwo. Ekyokubiri kyakola, basabayo saddaaka bano na bali bagisala. Bintu bye bijjulidde byetaaga enjiibwa, bintu bye byetaagamu enkoko, byetaagamu embuzi. Musawo Muganda akwatagana ne byakusala n'ono asala. Kategeddaako. Era ono tayawukana naye wa illa ng'akuwadde irizi. Irizi zaakuwa mubaamu amajinni gagenda okukwatagana nago ku bye mukkaanyizzaako.
kyava kuwayirizi ogiteeke mu mmotoka ekuume mu mmotoka. Aqida yo mu Allah ebeere ng'ekutuseewo, kyava kuwayirizi ogisibe mu kiwato. Okwesigamira Allah ne adhikaari z'okumakya n'ez'olweggulo n'eza buli kiseera n'okuwanjagira Allah obikutukeko, obeere ng'olina kyeweesigamidde. Ako kegendereze nnyo. Buli walaba ekipande manya nti be bano bye baatugambye. Ekyokubiri, omumanyi otya nti ono mukubi wa kitabo? Singa bw'oba otuuse mu maaso ge akubuuza amannya go, amannya ga maamawo, kasita olira amannya ga maamawo ng'omanya ti ono mukubi wa kitabo. Ekirala basaba min athaari, mu buwufu, leeta andaweyayo, leeta empaleyo, leeta sirivuleesi. Ebyo bibeeramu entuyo zo n'akasuuko babyagala nnyo. Lwaki? Shaitaani ye kwegenda okutambulira okusika. Baagala nnyo athaari, obuufu kwanakukwasiza. Era bangi omusingana nga omusiraamu ajja n'agamba nkole ntya kiki nti muna bino byangwako mu bulamu, nali mmanyi ngenze wa musiraamu, nangamba bw'oba onnyuse andaweeyo tojooza, gijjeemu giteeke mu kaveera ojje nayo. Lwaki ayagala omuntu gy'akoleddemu? Anti yagituyaniddemu akasuka alimu ekali. Lwaki? Bana basindika ejjinni lye lisika akasuka no kwandawe yajja gye baleese linoonye nannyini ki. Amajjinni ago galaba galinamu okusika embeera eyo nga bolaba embwa. Omuntu baba bamusse, poliisi ejja neesibawo akaguwa ne bagaa temusemberawo temumukwatako, embwa nejja nemuwunyako. Bwe muwunyako eba esika akasuka ono eyasembyeyo mutuga oyo, bwe mala okukafuna neefubutuka oba mu mayiro 3 neesibira ku mulyango gwaki gwe yakoze omulimu ogwo. Kategedde ako. Naye ennaku zino abantu nabo balinga abalina oba biki, bamala okukola ekikolobero wano n'adduka n'asibira ku mulyango gwa wali wa neighbor, bw'avaawo ne yeetolola emmanju n'abula. Kati poliisi bwejja neereeta embwa neefubutuka esibira ku mulyango gwa neighbor negande bano bennyini bye baakoze ensonga. Kumbe oli adde abuza bujulizi, oluvannyuma ne yeetolola n'abula. Naye ekyo si ye point gye njagala. Point yange eriki nti nga bulaba embwa bwewunyiriza akasu, wahakadha naki n'amajinni enkola sunna yaago. Kibula abasawo basaba nnyo athaari, leeta ekkanzu ye, leeta empale ye, leeta akaleega ke, basika akasu ako. Awo wetumanyire omusawo omuganda akuba ekitabo owa Jim Dali, gwe bayita Jim Dali waawo. Basawo baganda nga bwewalimu nekyo bwalimu tujje tukibajjeko, tubayita abasawo abaganda abambala amakanzu n'enkofiira. Kuba bwalimu bulala mboga nti baseeka abakubi b'ekitabo, kigambo kino kyoba okulembeza kiba kifa. Bayite ddala abashiriku abeerimbise mu bujjanjabi nga beeyita abasiraamu abaseeka. Translation eyinza okuvaayo bulungi, kuba babuzizza abantu ne bajja n'abantu mu busiraamu, abantu ne balowooza nti bakyali mu busiraamu. Ekisookera ddala baloga enkola etali ya bitabo bino byenkunnyonnyodde mu baseeka baffe abaatukulembera abalongoofu ba Ibn al-Qayyim al-Jawzi, Wahid Abdussalaamu Baali, tebaloga wabula kujjanja balogeddwa kye bayita okulogolola. Wamma bano abawalimu akomyawo yakubulako, asobola okuzuula eyakubbye ne bibabbye n'abikomyawo. Amaanyi ago gateekwa okubanga gali mu foosi y'amajinni, bakozesa bitonde. Obusiraamu tebubakkiriza. Era bw'ogendayo ng'owulira amannya ga maamawo, leeta akatambaalako, leeta ndaweyayo, teeka essimu ku toofuluma ogaye nti waliwo neetaaga. Bw'ofuluma todda, manya nti otaasizza obusiraamu bwo. Kategedde ako. Ekikapu twakiteekamu ow'okusatu nti bano abakyamu bali 3. Tulabye omusawo omuganda ne tulaba Jim Dali waawo akomyawo yakubulako, bikoze bitya. Ow'okusatu ye pasita abizzaayo. Pasita asonga bw'ati omukono mu muntu, omuntu n'agwa. Beeyambisa bitonde bye bajja e Nigeria ne mu nnyanja. Bagenda okulaba nga sisitimu y'Abakatuliki n'Abaprotestanti terimu nnyo bya mirako, terimu bitiisa, ne baga tuteekwa okuleetayo amaanyi ag'enjawulo.
era bano abalokole bakubira ddala omukatuliki n'omuprotestanti ate nga bonna bali ku bayibuli. Ekyewuunyisa abakuba bonna n'abagamba abakatuliki musinza bifaananyi, awo nolaba nga ali ku butuufu, naye ate bw'atuuka obutategeera naye Allah kennyini ng'ate yeyambisa ebiva mu nnyanja. Allah era nabo balina sihiru taatili gye tugenda okukoonako, siminti obudde bunaatumala, so Allah atusobozese. Naye nga twebaza baganda baffe aba Rawda Islam Media olw'omulimu gwe bakoze omunene okuba nti batutembeeta okututuusa wooli, era nga balina kamera gye baagala okuba nga bagula ne sisitimu yayo yonna ku bukadde bwa Uganda emiliyoni 8. Wenjogerera bino tubeebaza abakateekayo twakafuna emitwalo 95 noza balance omutegedde. Kwata mu nsawo oteeke ensimbi MTN mobile money 07620205 ne 15. Airtel teeka ku 0742949996 ziri mu mannya ga muganda waffe Galiwango Twaha. Ereta mannya ki? Galiwango Twaha. Bonoteekayo ojja kuba okoze kinene okusapootinga daawa eno kuba nti egende mu maaso bi'awnihi tabaraka wa taala. Ebyo tubadde tuyitiramu abo bajja batweyungako mu nsonga y'amalogo. Ensi eroga mbadde nkyabanyumiza nga bwe tugenda mu Muwahid Abdusalam Bali ayinamu byaleeta namudhaji bino byaliwo n'abibannyonnyola, naye nange kano kamu bubiri katubiyitemu oluvannyuma tugende ku musomo gwaffe. Nti omukyala yagenda n'akola woteeri ennene wano mu Uganda, gaggadde nga bwaligee nti woteeri nga nnene, mukyala musiraamu bambi n'ateekamu buli kamu nga bolaba nti ebisikiriza. Firiji yaffe weeri wali bantu banywera katunda, ebitebe ebyebbeeyi, kategedde ako. Oluvannyuma n'amanya nti abantu bateekwa okulya ebyennyanja bino ebinene, enkoko ezitegeerekeka, ebyakkirizibwa, basmati. Kumbe wabbali waliwo alaba, naye nga kyalaba tekimusanyusa era akiraba bubi. Kiki yakola? Njagala kulaga gwe ali mu woteeri yo ng'okola kino kisoboka. Bamuyita wano neibawe nga naye bw'ati ali ku woteeri, kyava amutumira naga nti nyamba oba osigazzaawo akatungulu n'akanyaanya obimpeereze. Nina kasitoma gwe njagala okusiikira eggi, ate ali ku bwangu. Olaba nti kantu katono nnyo ako, kwata mu firiji awo bawa katungulu n'ennyaanya ze baagala. Oli bwe yagenda kwe yakolera eddogo, bakasitoma tebaalabika, engege ne zibeera mu kyoto, piraawo n'adibiraawo, ettooke nebibeera ku lunaku lumu. Kitaani bwe ziba nga zisindikiddwa okukola puroguramu zibeerawo abadiya, n'enkeera wiiki. Bw'oyinza okukuuma engege wiiki? Engege kyekintu kye bafumba olunaku ne kiribwa olunaku khalaasi. Era bwe bayasuza enkeera yaba yakwegendereza nnyo eri agenda ogikuwa, kuba bagibugumya ejjenga ebugumya, ate gy'okoma gibugumya ennyo n'okuyiikayiika. Ate embisi tesibika nti bagisibe mu kyayi nga zino enkalu. Kati bizibu nnyo, era enkomero woteeri yagwa. Nomanyi sente mmeka yali ataddemu? So eddogo gye liri ng'omuntu agenda okukuloga ayita ku athaari, mushiriku amugaa nti genda omusabe akatungulu n'ennyaanya byokka ebyo bive mu woteeri ye, baasi fe tukulageko bulazi. Olugiraba bino okubinnyonnyola obusiraamu billahi alaikum bwaziyiza eddogo. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi entuufu alaga nti la'ana Allahu, Allah subhanahu wa ta'ala yakolimira abaddu abakola eddogo. Baddu abakola eddogo, obusiraamu bwe nga bufugisa amateeka haddi yaabwe kugibwako nsingo, bagibweko ensingo baffe, bakubeera mu muliro, Allah agenda bookya kulw'ebikolobero bye baakolanga. Lwaki? Tibabi nnyo, omutima omulogo mubi nnyo, tegwagaliza.
kifiiriza. Kumanya kifiiriza, muntu aloga emmere, subhanallah, emmere nefiira ddala complete. Muntu naloga edduuka nelisiraana, muntu naloga emmotoka netuula weetudde, nga injini namu, mipiira miramu, netuulaawo emmotoka naye nga buli lwogikuba ekisumuluzo ekuba kimu okusimbulawo negaana. Noleta bamakanika ne bayiwa gearbox ne bagizaawo kuyingiza gia namba emu. Bamakanika bagaa nti ffe kitukanise kyekyo, emmotoka yo tetumanyi byagituukako, tukutadde noteeka paka logikoowa. Era emmotoka nnyingi ziri mu parking naye nga kiki erimu shayatini. Loole tibagiroga eri awo. Kyewuunyisa okumanya eddogo bbi nnyo eri namuza gitugivuddeko. Endala bano bahaji alabanga mukyala namba emu tammala era nga nakyo si zambi, nafuna namba 2, agenda okukola namba 2 netammala, nafuna namba 3. Namba emu amuga nti wayi ng'ebikyatwetaagisa bingi, wali badde okukola nti leka naawe ebyo tebijja kuggwa. Namba 3 amala omuleeta bamuga nti omuntu gwoleese nga si mulungi, omuntu gwoleese nga si mulungi, nga haja awulira laavu eringa laavu. Enkomerero agenda okulaba nga akwata namba 3 alina byatega mu byokulya bya haji. Haji ne yeesika n'agamba nkukutte lubona, bino biki? Ate Allah subhanahu wa ta'ala taswaza mudduwe yadde omuzaana ku mulundi ogusooka. Omulundi giba gisuse w'omukwatidde, haji ng'aga nti nkutadde, kyala ng'aga nti osaaga nze tebanta, kiki nkutadde nze tebanta, saaga nalyanda. Haji nga bakwata kidduuka kye yali ayina, haji ng'atandika kukitunda. Abampa sente bampe tubala, nenze bampemu ze bampa. Akiridde wansi, sitowa naye agitunze, ayina ennyumba z'abapangisa awo ku lw'ebusaabala. Haji eno message bwekutuukako tonyiiga kuba nange nkwatako, wabula kutegeeza baganda baffe ti buli lwoba otambula ottamukko ku bigere nga ensolo etambula ekiro. Eba emanyidde obudde bw'ekiro naye etya, egamba nti ku luno bayinza okuba bagenda kunjigga, waliwo eyantezi etambula ewunyiriza ate bwetega amatu. Kitegeeza ki? Ti Haji agenda okuleeta namba 2 ku namba emu, sooka owunyirize. Famire ye eri etya? Ye gwoleta ali atya mu ddiini? Tosaatuuka busaatu, tusobole okuba ssente weziri. Enkomerero Haji ennyumba azitunze, baga nti Haji nga atunda ebibi n'ebyatunda sente aziteekawo, nga Haji sente azirabako. Agudde ku benzi ye gye yakyekalirangamu, agikubye ebbeeyi, ajjawo tazaawo. Alumbye fuso, banga isimu yadde amagulu 10 n'ameka, eno empanvu yattuleera naye agitunze. Haji sente nga Haji akyategeera. Haji bwagenda gye bagenda okumujjanjabira, abandalawo eddakiika 2 bwasangawo layini y'abantu 3-4, ng'alaba bino ebimuliko tebimuganya kugumiikiriza. Haji abadde wanata, Haji ate olazeewa layini mpanvu eyo. Olaba Haji muganda we yagambye tufunye okutya, Haji ayinza okusibira mu ssabo ne hijja ze n'ebisibo bye n'esswala ze byonna Allah n'abisazaamu. Nembaga nze yawulidde ku mawulire Haji mubeere kumpi, yetaaga ka advisor, yetaagako care kuba embeera gy'alimu kati ataawa ng'omuntu alwadde ng'aliko kikuba mukono agagira guno n'agukasuka eno, guno n'agukasuka eno. Atunulya emmaali ye bwe badde nga wano ennyumba asolooza, tuleera ereeta, ekiduuka kireeta, sitowa ereeta. Naye ng'omukyala bw'agira n'amuweereza message, nze tebangoba, nja kwejjusa ng'onkomezzaawo. Amakulu omukyala mushiriku, yeekakasa n'eddogoli, enseeroga. Baga nti Haji olubuto lwadduse, bw'omusisinkana oyinza obutamutegeera. Baga nti
olubuto lubadde mubiri nti riziki bwejjanga n'olubuto luvaayo ne kasita egenda wa akhiri daawaana. Saaba ebitiibwa mwegendereze nnyo. Olina woteeri gy'otambuza, barakallahu fikum, akusabye ebintu n'ekigambo sirina nakyo kikumalira. Naam. N'ekirala ntera obbagamba nti majority bannaffe bangi babalogedde nnyo ku ssente naye fal awla wal ahsan, sente omuntu ono zaalese okusaba kyenji kino kiyinza obutabalabikira bulungi, naye mukikkirize mu ndaba yammwe nenze ku lwange ndaba kyekiyinza okukola nti omuntu akola bizinensi yalabadde ne lukuya mu bizinensi ye, kipa ya lukuya yebeeraawo, kubanga lukuya ono y'omu ku asidi asaanyaawo sheetaani n'enkola ye. Mushiriku aleese sente tozekakasiza ozibusabuusiza zikansireko lukuya, tutegeraganye, kale nezogenda omuwa zikansireko lukuya baasi muwe agenda akole byakola. Billahi alaikum tebijja kukola, tebijja kukola kuba sheitaani bazitwalira sente zino bazikolera prosesi y'eddogo, zigenda okwekanga kuliko asidi tezisobola kubandaalawo. Omuntu namuwattira sente nga zitobye, lukuya oyiwako kidomola nedda, butono nnyo. Qur'an ya bbeeyi, kisomero gisomera mu ddagala lyomaze okutabula. Allahu akbar. Ne bwe liba ttondo limu kapapula ak'omutwalo omuntu tasobola ddiraba nti ono lukuya kwali kuba kakala eddakiika yonna, naye kasigalawo mu athaari mu buwufu nga sheitaani tasobola kusembera ku lupapula olwo. Biasafin shadidi tusigaze eddakiika 5 ku 10 munaatusonyiwa olw'ensonga nti bwe tuba tugenze ku rawuda tuba twagala okuttaanya ebiba byasigalira n'okutereeza ebiba biddako. Tutemewo omusingi oba awo tunaguggusa insha Allah. Gugamba gutya? Sihiru ta'tilu ziwaji. Twaliise eddogo erikola ki? Eriwunza, eriwamba obwongo bw'abaana Adamu. Kaifa yutimmu sihiru ta'tilu ziwaji. Eddogo lino Sheikh yaliyita ta'tilu ziwaji olw'ensonga nti Abaganda balikozesa nnyo naddala basenga okuwamba obwongo bw'omuko. Byonna byolaba batadde mu luwombo kyekino kibayita ta'tilu ziwaji, kuwamba bwongo bw'omwami, kugonza bwongo bwe nga buli kye bamugamba kitegedde. Sina kyengamba ogamba ki kyekyo makulu ng'ogwa Semaka babumugyeko nga Amiril Baitu, kulembeze w'ennyumba, ng'ate olwo yafuuse omukyala, era nga ne bw'oba ozze noga nti Haji tubadde tusaba ku ddaala, mulindeeko tegeeze nannyini lyo. Naye nga Haji yakwata mu nsimbi n'agula emiti n'agula emisumaali ne bakola eddaala. Naja mama w'abaana sooka oggi neiba abadde asaba ku ddaala, mukyala bw'agaana era Haji aleeta blessing message nti eddaala liri bize bagenda dikozesa. Haji mukyala wange ali lubuto agenda kuzaala, tubali tusaba ku ntambula, tugenda kusama amafuta. Haji gwoba otuvuga tusonyiwe mulindeeko. Mama lamula sooka oggi, bano baadde basaba ku ntambula tubawe motoka y'emipiira giyinza okufuna obuzibu ate budde bwa kiro, bagezeeko awalala, motoka ndwadde. Haji tubadde tusaba tukozeseeko ku kisaawe kiri, tulina omukolo gwe tutegese, ngenda baddamu. Mama lamula kisaawe kiri baagala kipangisa ku Sande, balina ssente abo batuweyo akakadde. Allahu akbar. Agamaka ngogerako nemuyinza okuba mugalaba. Haji tamanyi kyeyaba ekibayita ta'tilu ziwaji. Bamuwamba obwongo bwe ne babuwambira mu bufumbo. Basenga babikola nnyo. Kasenda bamita kasenda ki? Kasenda baguzi.
kasenda abaguze dda abayindi bamuyinanga nga bujja okugula gomesi bakutegayo akacupa ka soda kati genda ogula wala tebajja jjikuwa olina kudda wano awali akasoda eyo taatilu subhanallah tugenda giyitambulako eddakiika Allah zana abatusobozesezza tugenda gigaziwamu tutemeteme tulabe biidhinillahi tabaraka wataala abange taatilu eno ekoma mu bufumbo nedda n'abakozi nga bazze mu kampuni bagikola bakama baabwe nga kiki ekigendererwa akamula obutunda bwa mukama we ateekemu eddagala eryo asiimule engatto za mukama we amuyoola ettaka akole enkola eyo era boosi abeere nga tamugoba kyakubiri nga amulinnyisa omusaala tamugoba amulinnyisa omusaala abeere nga amwagala nnyo kyebaita taatilu era bw'osiŋŋana nga biri mu magye era bibaayo ono basobole okumukuza bamwagale nnyo tebamujja ku dipatimenti y'okunoonya ebijanjaalo amagye bigalya kuba afulumya bamuwa kashi n'agenda eyo n'agula ebijanjaalo ku bbeeyi ntono n'abaako kafissa abaana be n'abawa haramu ne balya kati olw'embeera eyo gyawangaliramu ng'alaba ati buli kimu kitambula ayongera okukola taatilu aganje balita lyakuganja aganje eri mukama we amwagala ennyo nga tamugoba yadde okumukyusa taatilu eyo yemu gyosanga nga ne bapasito olwaliro bagikola batya nti asabire ewakakande tasobola kgenda wa pasita kayiwa asabire ewakayiwa tayinza kgenda wono wennamuŋŋoona asabire wennamuŋŋoona tayinza kgenda wegindi so nga ffe enkola yaffe ey'obusiraamu bw'osalira zuhuri enakasero oyinza okusalira zuhuri ku sipirimu enkya asiri n'ogireeta ku mandera magaribi n'ogitwala ku sidiiki mu kalitunsi nga teweesise namu wa amma bo era omusiŋŋana nga ku sande ku bbiri ewakakande ku sande era ku bbiri ku sande era n'omugamba kyaki ndala zo emmisa tetuuka saaviisi babakola taatilu babawamba obwongo kati balaba mukama waabwe nga mu butuufu tebalina mumwabulira hatha huwa taatilu era buli kyonna kyabagamba balina okugonda abakakadde ezo ntebe zammwe ab'emitwalo 5 bajja kutulanga wano mitwalo 10 wano mitwalo 5 batule mabega waabwe ab'ebiri eyo n'emitwalo eyo era bw'otula ku ntebe eno manya nti oli binywera wakakadde bano aba5 beebo kyekyo taatilu eno yekaka abagagga bano okuba nti bawayo akakadde oba onfuna boga nti abasajja babakolera kiki bano okubeera nti ensimbi baziwaayo ng'abatazaagala abaliko taatilu sihiri eddogo eryo erikola ensonga eyo sheekh alinnyonnyola wahida abdusalamu baali agamba bw'ati agamba kaifa yutimmu sihiru taatilu ziwaaji agamba nti yadhhabu al insanu alhakida almakira omuntu ono agenda alhakida ateekwa okuba nga alimu akakukuuzi ekyokubiri ng'ayina enkwe likolebwa ayina akakukuuzi n'enkwe akola olukwe asobole okuwamba abantu bajje bangi mu kyaki gyazimbye nga nnene nnyo baluyita lukwe apanga olukwe mission okulaba abantu bano bajjudde batya mu kisaakaate ky'ekyaki gyazimbye eringanga ebyalo ebibiri ila sahira ayinayo naye omulogo we okategeddaako kyekiri kyenagambye nti abantu abo balogo balina gye bajja ebitonde bye balogesa ne basonga mu bantu be bati ne bagwa ebigwo bakozesa bitonde malogo sheekh akugambye yadhhabu ila sahira agenda eri omulogo we sahira khabith wayatlubu minhu omulogo omubi ennyo omukyamu teri mulogo mulungi wayatlubu minhu an ya'malu sahira nga kikyayagala liya'malu sahira
akola eddogo. Sheekha wano kansome wano Sheekha kyeyaleeta lyamalu sahira li ibnata fulani kai la tatazawwaj, mulimu lwekijja nga kiri kyennyume. Ono akola eddogo agenze eri omulogo bamukolera eddogo abeere nga alitwala wa muwala wa gundi kai la tatazawwaj, muwala wa gundi aleme okufumbirwa. Subhanallah. Fayatlubu minhu sahir, omulogo n'amusaba ismuha, mpa amannya g'omuwala oyo, wasimu ummiha, okirabe bwe tuddayo ku bujulizi, n'amannya ga maama we. Ndowooza ojja kukakasa. Wa atharan min athariha, osobola okutufunira sapatu y'omuwala oyo, osobola okutufunira akapale ke, osobola okutufunira akaleega ke oba hafu peti. Bino okubinnyonnyola tukakasa nti ensi eroga, ate woologera manya nti obusiraamu obuvuddemu, ate ogenda kusinkana Allah nga akunyiigidde, nga n'emirimu gyo gisaziddwamu lwa ddogo. Lwaki ologa? Kibi nnyo, kubanga ologa n'okyusa ebyengera by'abaddu nga bwe bibadde ne bikyankalana. Laba omwana w'abandi obulungi bwe ne bumufa n'atafumbirwa lwa ddogo ly'okoze. Balikolera ku ki? Byebyo Wahid Abdussalam baali byennyonnyola. Thumma yaqumu biamali sihiri, bamala okumuleetera kyakutumye n'akolerako eddogo. Wayuwakkilu jinniya, n'ateekako mizayiro y'ejjinni lye liba ligitambuza. Olw'okuba nti yafunye akaleega ke, jjinni lino ligendera kasu k'akaleega, bonna abantu tebafaanagana nsu paka lituuka ku mwana muwala. Au aktharan bihadha sihir fayadhhabu aljinni wa yadhillu mulaziman lihadhihi almar'a, ligenda linoonyereza omwana muwala ono oba omukyalo ono hatta yatamakkanu min addukhulu fiha fi ihda hadhihi alhalat alarba, okutusala limu esogga bappa mu nsonga zino nnya zenjagala okufundikira nazo. Bulabanga zaali zikwesozze ng'omanya nti balina eddogo lye bankolera ku mbeera efaanana bweti, wabula temusuubira eddagala olwali lwaki obudde buweddeyo. Sheekha agamba bw'omanyanga nti oyina bino, manya nti ekika kino kyakutomera oba bakikutomeza. Number 1, alkhawfu shadidi, okufuna okutya okususse nga gwe omutima gwo gutya, ebira otya noga ya rabbi kiki nga ntya nnyo, bulira okutya. Bulabanga embeera yekutuuseeko, Sheekha agamba kamu kubonero bulaga nti meseji y'omulogo gwe bakusindikira oba ejjinni lye baatuma liba lituuse ku mubiri gwo ne likutomera bapo. Balina kye bakwagaza. Bw'oba oli bosi baagala oyagala ennyo omukozi ono, oba waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutafumbirwa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutawasa, waliwo gwe baagala okukolera ekyennyume obutatunda, wahakadha. Ensonga ey'okubiri, alghadaba shadidi, obusungu obungi. Natuusiddwako ka audio ng'omukyala akuba omwana we gwe yazaala enkuba, nga bw'oba omutunulidde omanyira ddala nti wayazivuddeko. Nenkaweereza ku bannange, sisita omu yagambye ali Germany, Aisha, bamuyita Aisha, yagambye nti mbutuufu byotusomesa tubirabako. Buno obusungu buteekwa okuba nga bwe buli bwewasomesaako. Alghadaba shadidi, obusungu ng'akubanga akuba omubbi, yamubbye essimu, nga baga nti wuno bamukutte abadde abbye essimu yo, n'omala omutuukako bw'oti kyonna ky'oyina. Omukyala kye yabadde akozesa, yeesozza ennyumba n'afunayo akagatto oba yadde sapatu, n'akuba omwana n'ava mu bbaafu n'agwa n'agalamira n'akuba. Kalinga oba mu nalabyewo ng'omwana atannaweza na myaka giwera, naye ng'ayagala kimbu yeekuuta yenaazi, n'akuba mpaka ndoza omukono olugwakoye n'akalagira kadde mu bbaafu keekuute, n'akuba omutwe n'akuba. Naye yakutte vidiyo yadde mugumu, nesinza gikwata gimalako. Simu ngikasuka eri nemmala omuyiwa amannyo, bijja luvannyuma kuba kiri kyakuba kitonde kito. Era bwe muyiwa amannyo ng'agawanze wali, abajja bagamba nti wakoze na kitono, gitaaga kubeera mabega wa mitayimbwa. Ate bw'otunulira mu ilmu ey'obujjanjabi tugamba nti yetaaga kusooka kujjanjaba kuba aliko alghadaba shadidi. Kati yateekwa okuba nga waliwo ekitonde ekyamutomera kimuleetera essungu epitirivu
nja nokukanga akaana akagudde mu bulaga atuga byetubasomesa bwakedde nkyanga ate mubirabako. Agamba ensonga eyokusatu al-ghafla shadidi, muntu abeera n'obugayaavu obutagambika. Bugayaavu kikaaki ng'essola zijja mwona tuneeyita ng'ali awo, oluusi ali kazannyo, ali ka TV tavaawo. Al-ghafla shadidi, obugayaavu obutagambikangako. Nalaba enva nga zitokota ne ziyiika, bamala mukoonako nti enva nga ziggwamu nga zakulukuse dda. Al-ghafla ashadidi, obugayaavu obususe butwalire ku buli levo, nga gwe buli kye bakugamba oli ssemugayaavu, oli namugayaavu. Kasita busukka, bino bye bisobola okujja ng'omanya nti mizairo ejjinni yakutomera eririko at-ta'til. Ensonga eyokuna al-inkibabu ala shahawa, agamba nti faljinnu baina halaini imma an yadkhulu fi lmar'a fayajaluha tatadayiku min kulli zawji yatakaddamu likhutubatiha watarfadhu. Bwekibanga ekitonde kino bakisindise mwana muwala butafumbirwa, buli musajja gwe muleeta amugaana, mumpeemu akaseera kamala okwerowooza, oyo muwanvu nnyo, njagala mweru, njagala kanyama, ate ono ndaba asunguwala mangu, ate wa bigambo bingi, tabulako kyatamulondako. Era buli olabanga buli musajja gwe bakuleetera weerunda, mulimu nno gwe baleetera omusajja oluba mutuusa waali ye kennyini neyeekaba obusungu. Yoga mwana waffe otuswaza, teekako kafeesi. Lamula gwotunudde si mutujju munno, yoga feesi atuba avudde ku kyokwekaba. Musajja naga nti yalabika onkunkuba ebikonde bwawe tatadda. Lamula kiki kyakubaddeko? Nange simanyi. Omusajja wamusiimye, nze saamusiimye, nsonga kijoowa sirina. Lamula onoofumbirwa, otula nti buli mwaka ogujja omogoka, ebbeere lyali likka, ojagenda okulanga ofunye embogubugu, ojagenda okulanga omugongo ogukutamye. Lamula funa omusajja ove wano, bambe nga ne Lamula netabitegeera, kumba aliko sihiru ta'til eryamule lye baamuteekako kumulemesa obutafumbirwa. Kategedde ako. Wa akhar ta'til endala bagikola batya, nagibanyonyolako ku luli ti omusajja agendewo omulogo n'amuwa eddogo n'akola atya, n'amugamba nti eddagala lisiige mu ngalo. Kivula obusiraamu buno buziyiza omukyala obutakwata mu ngalo za musajja nga tebannabawoowa. Kati y'omulogo kyakola amugamba nti teekamu n'eddagala, genda okwate mu ngalo z'omuwala, ajja kwagala akuloote, akulowooza, akufeeko enkomerero ajja kwereeta yekka. Era be boolira nti nze sikwana muwala nannema, aba yakula atya, aba alina omulogo we. Era aleeta buleesi ddagala ng'asiimula mu ngalo. Kubuuzaako buuza si kinene nnyo. Morning to you. Oluzikwatamu bappa ebitonde bino byaba yatadde muno nga byesika nga biyingira mwana muwala, bimulinnya ku bwongo. Buli kaseera alaba kifaananyi kya mulenzi ono, agenda okulaba amalaavu galinnya, agenda okulaba nga ajjayo essimu, agenda okulaba nga amukubira, agenda okulaba nga amaloboozi ye, enseko, mesegi ziringa mesegi balirogera mu ngalo. Nina musajja mukulu gwe nakolanga naye, Allah amusaasire gyali akyali mulamu, wallahi nga zino engalo zibaamu kasawo yateekangamu kahandika kiifu naye nga mulimu bikoyini nga tabita, nga takwata mu ngalo bw'ati. Era bwajjanga alaikum salaam ng'okwata kuno, alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Simanyi ffe twawangala naye nga tetukimutuga ti haji enkola y'okugaba engalo kiki? Naye bwoli awo yatulako mu harakaati ezifaanana bwe ziti, n'amanya nti si buli omuntu omuwa engalo olw'ensonga nti abantu si balungi. Naye anaaloga mwana muwala okumwagala, eddogo oluusi lijjira mu kibatu, bakikola. Sheekh atugambye tebaba naamuloga butafumbirwa buli musajja gwe mumuleetera, wahakadha n'omwana ow'obulenzi buli muwala gwe baleeta. Oyo si mulungi, munnindeko nkyerowooza. Wa imma la yastati an yadkhulu
فيقوم بعملية السحر تخيل من خارج فيخلل إلى الرجل أن امرأة كبيحا ويوسوس له بذلك ويصنع هذا بالمرأة أيضا. Tekiri kyemba nnyonnyodde tewali bakikolera omwana w'obulenzi agenda okulanga omwana w'obuwala buli gwe baleeta si mulungi kumbe nga bamuloga butawasa. Tujja kwongerezaako awo. Fatara kulla rajulin yataqaddamu alkhutuba, mwana muwala alaba buli musajja yenna gwe bamuleetedde okumwogereza hadhihi almar'a yarfadha ng'amugaana. Wa in waafaka mabda'iyya fa innahu yatarajja ba'da ayyamin wa dhalika min waswasati shaitani lahu. Musajja ne bamutenda yasoma nnyo, ayina ebyenfuna alhamdulillah, muntu w'abantu, ava mu famire etegereka munnaddiini, byonna n'obitamma agani kambala okwerowooza saamusiimi biawunihi tabaraka wataala. Tujja kwongerezaako sihilu taatilu ziwaaji, twongere ate okumusima n'okumusoggola. Tusobola tutya okumusimattuka nga bwe tugamba nti twasalawo okusomesa okulaba nti abantu bategeere eddogo likwata litya, twejjanjaba tutya. Embeera ejja kubanga etutaasa obutagwa mu shiriki. Enkya abantu baleme kwekwasa nti twabulayo atunnyonnyola eddagala, twabulayo enzijanjaba ey'obusiraamu, twabulayo atubbirako, kubanga shiriki zambi ddene. Simayira Matenda akuba tawhidi, akuba abantu bajje mu tawhidi bave mu shiriki. Feno nga tusomesa tugamba nti nedda enzijanjaba entuufu yeeno, enzijanjaba enkyamu yeeri. Oli wa ddembe okwesalirawo kuba ffenna tudda wa Allah. Saabalamuzi akulamule ku ekyo kiwafiirako ne kiwawangaalirako. Amayembe be gakwata wejjanjabirawa, wakozesaako ku ruku ya shar'iyya. Eddagala walitabulanga obusiraamu bwe bulagira. Ebitabo mbibawadde ne mbibasomera, musobola okugenda mu matundiro g'obusiraamu gyebiri mubyegulire, musobole okubanga musoma ayati ezo n'emisomo gyennyini gye tusoma waaqi'u mwegiri, si byawakayima ne wango, osobole okuba nti wejjanjaba mu busiraamu. Tubakubiriza muteekeyo ensimbi ku Rawda Islam Media, tusobole okuba nga tugula ebyuma ebya kamera bisobola okukwata emisomo gy'obusiraamu. $8,000,000 twakafunako $95,000. Balansi omutegedde. Teeka ensimbi ku MTN 0762 0600515 ya Airtel. Then MTN 0742 94 ereeta Galiwango Twaha. Mibale kubeera bawuliza balungi, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala batukuumire. Tujja kubanga tuddiŋŋana okulaba taatilu ziwaaji tumugaziyemu tutya, tusobole okubanga twegendereza. Wegendereze nnyo. Lwaki neighbor bwe mukola omulimu ogumu akusabasaba change? Wegendereze nnyo. Lwaki fulani agala nnyo kukwata mu ngalo buli lwakeera ku makya? Bigendererwa by'abanadamu bingi, akida nfu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanywereze ku adhikari ne sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhlifu al mi'ad. wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.